kusaka endongo y'ebinyanya Mazira chane ebinyanya festival 2024 ku Lwokutaano nga 2/8 mu kisaawe kya Kasana Nyendo ekibuga Masaka nate kizeeyo ku bunkenke anti abaana b'endongo y'ebinyanyanyanyanya sokoba mpemu tujja Masaka tugenda kuno kubakuba tuze Masaka tugenda kuno kubakuba tujja Masaka tugenda kuno kubakuba endongo y'ebinyanya wigasinkiri pate Mazira tone ne Sunaberi tubaletedde endongo y'ebinyanya nga 2/8 tusalakaawo tujja Nani kutusirwako Skypins 2012 Newman's Mpwachi Sabula Kumbucha Hogo Pig Concentrate Stanbic Bank Alapex Style Adhesive Bukede TV Shabasa Pharma Everywhere you go, MTN. Wamune Pilsner stand tall Strident Not for sale to persons under 18. None of the ensonga gavumenti ekikuteetya okusoka kubanga nalwe abantu balina ebifaananyi nnyo omusemujju nga bagamba speaker Anita Among must go nga nja kuuza simujju Anita Among bwagenda olengeze beeweddewo Uganda kamugega mu kyalo kino tuliyanirake tulina mukisa omuntu walwala kansa nze nagenda Mulago wabangayo omusajja yakulyanga Cancer Institute bamuyitanga Omangino oba simanyi oba akyaliyo ekyali kintu ebiseera ebyo abazinga yali akafa naye specifically Dr. Suleiman Kigundu yali mulwadde nga bamutute South Africa bwe mbuuza Omangino akulya Cancer Institute nanga Dr. Kigundu agenze naye ali ku stage esembayo nti South Africa tebasobola kuzza bulamu bwe nange nsomesa nno nayo n'eddwaliro lyabwe era olumu ngendayo okujjanjaba kansa nti ne wano mbadde nsobola okumumanejingirawo naye nga Abaganda baga nti asiika obulamu kansa yaŋŋamba naddala ow'abaana kansa asinga obungi awona bwe baba bamulabe bukyayi ne bamujjanjaba obuzibu bwe twafuna mu Uganda we twali tuteekwa okwekalakaasa okwasooka tetwekalakaasa katutandise okwekalakaasa nga kansa ali ku stage 4 kasita batugamba nti mukulu wange Hadi Kyanjo kansa atuse ku stage 4 ebintu ne bizibuwala era nze nali ng'akomyewo okuva e India ngende waka Hajja tinaŋŋamba nti baŋŋambye nti Haji mumuzzeeyo buli kyayagala okulya mu kimuwe abazungu bagita palliative care nga ebyekisawe basobola okukola biweddeyo naye olwokuba si bajjamu omwoyo ne baga nti kati mulabirire mpaka nannyini mwoyo wanaakola ki wanaagunona tusemberedde okutuuka nannyini mwoyo wananulira omwoyo gwa Uganda tusemberedde nannyini mungu wanagiramu Uganda omwoyo alimauti ajje olwokuba ensi tezifanga bantu ekigamba nga abantu b'ekira Somalia yali nsi y'amaanyi n'erumba ne Ethiopia n'eyita Cuba egiyambe nga Somalia egitta naye kati Somalia Katonda yagikulamu omwoyo Libya waliyo gavumenti oba 3 omwoyo Katonda yagutwala Sudan ne sawa ya leero abaali abamu balwana ekibuga Khartoum omwoyo bagunona Katonda yagutwala ekibuga Khartoum ensi z'omu Africa wezifunira obwetwaze mu 1960 Khartoum yali esinga Brussels ng'evuganya London kati olwaleero buli kizimba bina akawoteri kabwaka akalungi ennyo akeeru byonna babikubye ku ttaka ensi Katonda omwoyo gwa Sudan yagutwala Uganda ndwadde kansa ku stage 4 alimauti ejjako okonaka Uganda beyengedde nga bwe bagamba mukulu wange Kyanjo ne bagamba Hajja timuzzeeyo eka mumulabirire paka Katonda lwanamutwala Hajja tinamuzza nitulinda Mungu kumutwala nsaba Allah asasire Kyanjo kati Uganda aweeri tulinze mwoyo gutwala Museveni buli kyosobola okukola abantu mu ngeri y'okujooga akikoze n'alonda Kabiitewe namuga kati gwe minisita w'ebyenjigiriza Kabiitewe nga teyasoma kintu sikyogera nga nkinamu okubuusabuusa kuba nze ku mukolo ogwe batutikira eddiguli batutikonna ku lumu ne Janet Kataha naye nga Kataha Makerere yayingira tayina bisaanizo
ngawala mutabani wa Amini bwe yakera ku nchana aganje njagala kusoma Makerere najja nayingira nagansula na Mulumumba ate natinimya ba specials abandi akazi babo bali basoma owa Museveni kye yasinga enjawukana ya Museveni na Amini Museveni yakola ebintu bimu nga Amini naye nabitekako n'ebiwandiiko nebibifaananya ng'ebituufu kati kata bamwadimiti ngokole bamuwa okusoma degree ya busomesa nga abasomesa abagisoma teko kubanga olina subject bbiri ez'okusomesa abaana mu kirasi either oli musomesa wa history na geography oli musomesa wa math na biology njagala omukungu wa gavumenti yenna ajja wano mubuuze nti kataha bwe bamutwala okusomesa ng'omuntu eyakuguka mu byenjigiriza asomesa subject ki fune omukungu wa gavumenti yenna n'omuleete wano kabeere mukama wange mukulu waffe taata waffe Jesse Muyingo muleete wano mugambe nti kataha mukyala wa Museveni yayingira Makerere n'akola degree ya busomesa naye olwaleero bamuwa okusomesa asomesa musomo ki buli okola ebigambo ebitamukalire ku matama kakati kyenkugamba nti tuli mu cancer stage 4 Museveni yakera ku nkyana wana mukyala we Kabiite namugaa gw'okulira ebyenjigiriza n'amala n'alonda mutabani we namugaa gw'okulira ebyamagye n'alonda mutowe Sali Musale n'alonda omuvubuka eyawasa muwala we Lwabwogo gw'okulira ebyokutwala ebintu bya Uganda ebweru bitu n'okusomesa abantu okunywa kaawa Sali Musale gwe presidential gwe muwabuzi wange ku kino family yonna negwawo mwanyina wa Museveni Juliet Kajubiri namugaa gw'okulira gwe vice chairman w'ogaba emirimu mu Uganda kati ebyo byonna teyiyo wano muntu yali ajozeeko bantu n'atuuka ku ekyo ng'abawaka bonna Kaboyo Alice yaleranga Muhoozi nga Museveni ali mu buwanganguse Tanzania n'anoonya ekirabo eky'okumuwa namugaa kati gwe minisita akulakulanya abantu b'eruweero bonna family bakera ku nkyani dadi nze mpabwa Bank of Uganda nti akankuwe kino ebiseera ebyo ffe twayita abantu okwekalakaasa ne batajja ne tubatuma kuno okwekalakaasa okwangu nali najja nankumbi awo ne bagamba nti enkya buli omwaggalewo tiwabajja kukola bagaba Besigye na petrol station ensambya yagenda kufuafuna sente tebekalakaasa kugyako abekasese ne Lubunjiri kati tuse wano olwaleero bye tugenda okusasulira Makerere mukyala wa Museveni yakwata omuvubuka eyawasa muwala we gwe bayita Kalugire yakulira appointments committee ekikyala tebakyakulonda Makerere bagamba nti yayinza okukumamu abaana omuliro okwekalakaasa kubanga ebyenjigiriza abaana university lwife twagenda mukukalakasa abaana Makerere nga basibira Wandegera wewe lwaliwo Kayunga yansanga ndi Makerere nga nze chairman wa Professor Nabudere yaleze kwogera ku musomo ku byobuwangwa nze nali chairman wa session naye nibaga nti Kayunga batandise okwekalakaasa emmotoka z'amagye zasooka kuyingira Makerere tali kwekalakaasa baga abaana bayinza okufuluma ne bagalawo gate ne baziparking omu kati olwaleero mukyala wa Museveni yakulira ebyenjigiriza abaana walayo Makerere nti bafuluma amagye mutabani yagakulira abuzabuza dadi tukubire Wandegera tukubire nga wali ku UBC nga mbembu ezo naga nti abo agamba you're playing with fire kimwakiraba kiri wansi we wa mikono gye kakati okwekalakaasa kyekizibu kye kwabadde kugenda okusookerako okusisinkana nti eggwanga wetwalituteeka okulwanira tetwalwanirawo omulwadde kansa Katonda teyasobozesa kumulaba nga yakatandika bino yombuuziza ani Tamongo ne wona mujjawo mu report gomanyi nti ya cooperative society abali ya Sene ne Sali Musale mwali bamuwa bilioni emu kuza ankoli ne bagenda kukwata ba MPs bamalireyo bano tebakwatwako kati agenda okwekalakaasa njala kwebaza abavubuka abeewaddeyo kubanga mu Uganda si kyangu omuntu gwogenda okwekalakaasa Kenya abamagye ne police basooka nga tebana kuba kunyema nga basindika ko ne bakusindika mu mugongo naye wano Museveni yakugambye you are playing with fire Museveni musi mutemu era bino yada abyetegesa atamumanyi ya batamanyi kyagenze kuto kubanga omaliridde saala kumala bantu maani ensonga njagala bategeere butegeezi kibazanya nakyo nti bw'oba ogenda nga weewadde Sudan Bashir omujjako abali bakulemedde okwekalakaasa abali bakyali era nze sitya nti
bwe banopusi ekulembedde wa FDC bati bakakasa tekusoboka kusobokera ddala nga tikuliko kibiina kya byabufuzi kulembere kasambera nga muli bamalirivu Sudan bakuba abakyala abasooka baali 8 ne basula mu River Nile naye nga abantu basooka busonzi nga bamalirivu Besigye Lumia tugamba twali na muwongo nga bana baga dokita kati uli musirikale wa majetu w'emmundu tuba tuliyo enkuba neefuuyirya ne badduka n'aseka naga abagala emmundu baabo badduse enkuba kyatula mu Uganda no nti abagala emmundu bagende mu nsiko olufuuyiridde batuse kulaale naga abagala kukyusa gavumenti ensonga obumalirivu buteekwa okubanga busingakaawo ogumye kiri kye nagambye ffe abasiraamu okutya okufa tukutya naye tetutya tekututta kuba kijja kubaawo ebyawukana okutya okufa n'obutatya kutta byanjawulo kyova anobeera mu motoka yakakola ne kagwa okutamya omutwe nga tekagenda gwagulu ku kyabutonde okutya okufa so n'olwekyo okwekalakaasa nze nkubaddemu njala abaana bebaza bonna abakwetabyemu n'okusaasira abafunidemu obuzibu ng'eggwanga tulina okufuna obumalirivu obusingako buno otherwise kati tugenda ziri ensi we ziri ensonga eyekalakasa ey'obuli bw'enguzi ensonga eyekalakasa ey'obuli bw'enguzi ntuufu naye abantu nze ndowooza abaagibaze ebirungo bibukyabulamu kubanga ate naddala ffe abali mu opposition mugyeko ono Brandon tuka okwegendereza nnyo nze buli kyengenda okukola nze ndi musiraamu ne mulimu akulembera eswala nga asiimirira amabega we kati kamuliswala kati nga mubaje yakulembedde asiimirira mu mugongo gwe siramunno kati ngaye nti kati bw'aba kati kama tuswala mubaje n'akulembera nga mulinda gwakungana ng'ensaala eyange kati mubaje yakulembedde okulwanyisa corruption Museveni yeewulira bunaku n'asoma lisi naga ngenda kubafiirako ntya nnyo okuyimirira mugongo gwa mubajje nga ngenda kusaala ne luno olutalo omanyi Museveni akeerawo nakukolya wananganye nakyenkwa ne bano bandaye baga nti tugende tuyambeko pulezidenti nagamba etteeka lya Uganda okuva mu constitution terikkiriza kusiba pulezidenti oba Museveni oba omulala anaddako singa lyali likkiriza Museveni alina okusooka mu kaduukulu banita amongo ne bagoberera yateeka okuba A1 kakati wa A2 baana abanita amongo wanaabani naye A1 abagala okwekalakaasa eti baga nti bali wamu tulwanira wamu nti mulwanyisa buli bwanguzi naye ndi mulwanira Museveni oli naga nti president sewo wange bwagamba tuli naawe tulwanyisa obuli kuyambako ye Museveni akimanyi bulungi okusinga kye bamugamba nti actually balwanyisa nti kasooka obuli bwenguzi Museveni directly amanya mugamba nzi response yeyo yennyini yategedde nti ye gwe bagamba bano abalala bano obu radio yambuza ne mugamba nti ebitooke bwe birwana banana wilt disease endagala zitandika okwengera ate bimanyi okufanana ne kansa nga afuna awagala kaso salako ndagala nga amanya ekitooke kiwoye kase ekitooke kirwala banana wilt disease olwadde w'ebitooke olina kuwagala nsululu na 10 kukisigulayo kati bano balitamu ngo ndagala ezo ekirwadde kyekino bakiyita Yoweri Museveni kyemuteeka okukwata ebitiiyo n'enkumbi n'ensuululu mukisimule mu ttaka bwe munagala ndi musaleko endagala era ezinajjanga nazo zengera awo agende olwagala osobola olusaala n'olubisa naye ekikolo ky'enguzi nga tokisimudde mu ttaka ekanaashuwayo onajja kugenda n'omulala gye kyova olaba bunaku abantu bebasiba nayinda amongo tannaba bano basiba bano baminsa babya amabaati bano baani enkola ya Museveni gye yateeka mu Uganda Museveni ne bane abaveeruweero obatufera gwomanyi nti nze twava ku Afrikana nga tuwerekera mu bajje bamwenogero tinge nga mufuti nga muli tufunye mufuti atabangawo ati nkokyakulabirako twakolanga waga give example twagera kumanyi kuba ku Afrika tumanyi temufuti kati Museveni abamwaniriza abasinga tebamusubira nti ajja kutuuka wano n'agenda mpola kakati bwe twali tuyina okulwanyisa kansa obuzibu bwe twafuna tetwalwanirawo kansa natuka ku stage 4 Uganda baina abantu nze mbalaba kabeera bali mu opposition kabeerewa
abantu balanga ebyokuzanya naye twolekedde Katonda omwoyo gwa Uganda essaawa yonna aguyita tubanga Sudaani tubenga Somalia Libya gitulageyo omwoyo gwa Sudaani Katonda yagutwala teri yafuga mundu Medi ensonga nziwulidde bulungi wekalakasa ensonga ne response ya gavumenti twatuuka tutyawo ku kiggale ensonga z'okwekalakasa nnyingi okumala ebbanga ddene bannayuganda si bamativu n'engeri gye tukulemberwamu n'ebigenda mu maaso naye okusinga byonna ku mulundi guno ensonga ya bukenuzi oba corruption era nga nze nagamba ne sabbiiti ewedde nzikaanya ne munnayuganda yenna era njagala kuyozaayoza abavubuka n'abatali bavubuka bonna abaafuna amaanyi mu bo abaafuna obuvumu courage okujja okwekalakaasa oba okulaga obutali bumativu kiri mu mateeka era ddembe lyabwe eribaweebwa okwekalakaasa njagala nkose n'omukisa guno okulisaayo bonna abayimbuddwa waliwo abaka ba paalamenti abayimbuddwa olwaleero n'abantu sekinnoomu abatali babaka ba paalamenti naye waliwo n'abatannaba kuyimbulwa bangi nnyo abakyali mu makomera gambye okwekalakasa ye kwaliwo ate kukyagenda mu maaso ensonga bukenuzi era bukyaliwo ate okwanukula oba reaction yaki ebintu byawuddemu emiteeko esatu enkolagana pulezidenti badde ayogera kakuweereza kati reaction eya gavumenti ye reaction gyotayinza gamba nti weekanze weewuunyiza oba otidde nnyo sisuubirayo munnayuganda yenna ateekateeka kwekalakaasa ng'alowooza nti ajja kujja yeekalakaase gavumenti emuleke ajja ayitewo poliisi emuwerekere atuuke gy'atuuka ekyo sikisuubira mu Uganda tekibangawo naddala okwekalakaasa nga kukwata ku mutima gwa gavumenti eno kubanga omutima gwayo gujjudde bukenuzi ekyenjawulo ekiri mu kwekalakaasa nti ate gavumenti yennyini erimu omutima gw'obukenuzi ate nayo yeerimbika mu beekalakaasi yeerimbika ne mu bintu ebirala bingi kati ogambye reaction ndabye wano era nkirowooza nti sikiwa nti abeekalakaasi be bayinza okwanukula batyo ndabye ekiwandiiko naye ngaekiwandiiko kifu amagye gagambye nti si kituufu balina ekiwandiiko kye baataddeyo ne bagamba bannange naffe tuwulidde ebyogerwa kubanga eyo yonna reaction wawulidde ng'abaana abamu bagamba baasiyagiddwa mu buduukulu ate nga si gwe mulundi ogusoose kubanga reaction abamu baakubiddwa abamu ne basibwa abamu ne bagamba nti baakoze ekyo baasiyagiddwa naye ngaebyo byonna bikolebwa okutiisa omuntu agenda okwekalakaasa oli akubamu akafaananyi bw'anadda ku luguudo ekinaamutuukako kuba waliwo omuntu ayinza okuguma nanga akaŋŋende bajja kunkuba oba banankuba essasi n'enfa lumu naye waliwo ekintu omuntu kyatalowoozaamu n'agamba kakati ebyo byonna reaction eyo gyogerako eya gavumenti egenderedde kutiisa bannayuganda ate reaction tekukoma ku bakuumaddembe bokka wabayiye poliisi mitale poliisi UPDF bonna bibomboola ebya kkala ezifaanana zitya zonna zabaddeko n'ebyokulwanyisa ebyenjawulo nga bwe biyitamu wanonabyo ebadde nga robot kakati ate abamu kubeekalakaasa ne bava kukwekalakaasa ne batandika okugitunuulira engeri gyabadde yeebongamu kakati eyo naye reaction ya gavumenti okugezaako okujja abantu ku mulamwa naye nga reaction yonna yakutiisa tweet gye tubadde twogerako oba ebadde ku X ya General Museveni ng'egamba nti njozaayoza nnyo abakuumaddembe olw'okutangira obulabe obwabadde bugenda okukolebwa abeekalakaasi abatalina mmundu abatalina miggo nga balina placards zokka n'agamba nti era mu kwekalakaasa kuno mwabaddemu ensonga bbiri ng'ensonga esooka mwabaddemu ensonga ey'abantu b'ebweru okuvujjira byogedde colonialism neocolonialism economic exploitation nti ebibadde bakola abamawanga g'ebweru naddala ag'abazungu
okugezaako okufutyanka amawanga ga Africa. Naga ne mubeeramu n'abalala bakozesa information, bawa information etali ntuufu. Naye n'agamba nti naye nabategedde era kubategeera nja kubakolako. Kyagambye nti joking with fire. Era n'agamba nti ateekateeka okuddamu okwogerako eri eggwanga. In fact, Museveni mu bubaka bwobwo agambye nti bano kubanga abantu baguddwako emisango egy'enjawulo. Kati misango egyo idol and disorderly what n'agamba nti abapoliisi abaateekeddwa ku nguudo abaakutte abeekalakaasi bano balaka babadde tebali briefed bulungi ku nsonga enneekusifu eziri mu kwekalakasa nti kyebavudde baggulawo emisango egya nuisance. Kati n'agamba nti naye ye agenda kwogerako eri eggwanga abategeeze obulabe bwe babadde bategese. Era naga nti mulindeeko ebinaava mu kkooti obujulizi mbuyina bwonna. Kati weebuuza n'ogamba nti gwe ate abaddeyo ku nguudo bano abapoliisi bewaweerezaayo bagudde emisango nga balaba gyegiriwo. Kati gwe ate abaddeyo ate ogamba nti gwe gw'olina obujulizi gwe ate abaddeyo anti yaddukanya eggwanga okujja nga naye yabadde mwekalakaasi obanga ye yakutegese. Kubanga bw'abanga Museveni si yabadde omwekalakaasi nga teyabadde teyategese nabo ate obujulizi yabugjeewa okujjako nga bupanzi. Kubanga bano basajja be yaweerezza bo bategedde misango kye baggula ku bantu ate babaddewo ate be babadde deployed. Kati nkutegeeza nti reaction tutundidde okwekalakasa kukyagenda mu maaso kubanga abeekalakaasi balangiridde nti bakugenda mu maaso okujja n'ogamba nti ensonga nenjikugamba nti bukenuzi era nabo bukyakola ki bukyaliwo. Reaction njikunnyonnyodde eviira ddala ku bapoliisi abaayiriddwa ebikolwa bye baakoze naye ne mukama waabwe kennyini reaction ye n'ebigendererwa kubanga reaction tekomawo bukomi erimu n'ebigendererwa. Kati alternative government mwanyambye mutya abantu bano? Ekisooka alternative government tuwagira ne sekuwagira buli munnayuganda yenna nga buli opposition tuwagira buli munnayuganda okulaga obutali mumativu bwe. Ate kino ekintu tuzze tukyogera ebbanga ddene. Abantu baffe bangi ku bo bagamba nti gundi otukoze bubi gundi wandikoze bwoti. Kakati ng'omuntu omubuuza naye ekibuuzo nti kakati gwe nze nkoze contribution eyange nga buli asemujjo agamba nti nze kola contribution nti eyange bwe mba ngikoze nkozeeko kyenkoze nali neekalakaasizaako baali bankutteko baali bansibyeko nali nkubiddwa kutiya gaasi era nkyawagira enteekateeka kubanga ekisinga byonna Medi bw'otera okubuuza wano nkugamba nti ebigambo byonna tugenda byogera okuva ku Mande paka ku Mande. Solution esinga byonna paka nga Museveni yavudde mu buyinza ne banne bano bwe bataaveemu sisitimu eyo efumbekeddemu enguzi ekyeyongera ate okumanya yafumbekera nti bo balina n'olugezigezi lwe basala mu kifo ky'okupayinga attention ku Kajirya yennyini nannyini waayo ewanu oli gwayogeddeko bafuba okulaba nti balina engeri gye bateekawo embeera ng'erina kukwata bantu balala nga ye bwe yeeyongerayo bwekwata abantu abalala nga ye bwe yeeyongerayo. Kati nga bannayuganda tulina okukkiriza ne tugamba nti yes buli muntu nga mukenuzi akwatibweko. Ekigendero ekisinga obunene Ssaabakenuzi bwe tuba tutunuulira kubanga ye bw'avaawo ate system aba akyagifiidingirawo ey'obukenuzi. Twatuuse tutya wano? Twatuuse wano Uganda etuuse wano. Ekyamazima njagala nzikaanye ne Honorable Ssemujju era example ezo nange mbadde nga nziwa nnyo kubanga gye biggweredde ng'abantu abasinga beekalakaasa buli omu ku lulwe. Besigye yajja n'agamba nti bannange bannayuganda tetulina maanyi ffe kennyini tweteekemu amaanyi agatuwa mu constitution gaggiddwawo naye ffe kennyini tugeeteekemu twekolemu omulimu tugume tweteekemu obuvumu. Naye ekintu bwe kiba tekinnatuuka ku muntu nga tannawulira bukosefu bwakyo ayinza obutakitwala nga nsonga nkulu. Bannabyafuzi ne beekalakaasa. Bannabyafuzi bamala okwekalakaasa abantu abanga tebakiwulira nnyo era waliwo n'abamu nga bagamba nti abeekalakaasi bali emmere y'abasuubuzi abeekalakaasi balemesa abasuubuzi okukola abeekalakaasi okiwulira ekintu ekyo. Kakati embeera n'etuuka nga n'abasuubuzi balina okwekalakaasa ku lwabwe olw'emisolo nga gyeyongedde.
embeera neetuuka ng'abayizi balina okwekalakaasa ku lwabwe, ba medical interns nga balina okwekalakaasa ku lwabwe, abasawo nga beekalakaasa ku lwabwe, abasomesa ku lwabwe. Kakati embeera weetuuse ndowooza bagambira nti bugayigayi kansa oli ku stage 4 ate tuli ku point of no return. buuzo nti alimawuti kyeki? Alimawuti kyeki? Alimawuti mwoyo, malayika anono omwoyo. Kakati yawo semujugwaji sigwesi yoyo alimawuti kufa naye alimawuti yajjamu mwoyo. So kakati embeera alimawuti ejja kubanga buli omu bw'amala okwekalakaasa ku lulwe kitegeeza tulina okuddayo ffenna netwekalakaasiza wamu embeera netugivuunula, kubanga kyo kirabise nti buli omu bw'anyigiriziddwa n'agezaako okwekalakaasa, naye bw'ogezaako ng'oli wekka nga tosobola ogenda okulaba nga weetaaga n'abalala, kitegeeza nti ffenna buli omu alina okufuna obuvumu obwo tubeeko buli omu kyakola okukyusa embeera. naye nga muzanya na muliro omuliro gwo tulina okuzanya nagwo, kubanga n'oyo agamba nno tuzanya n'omuliro tolowooza nti nno ye yali takimanyi nti bwe yali agenda mu nsiko waliyo amasasi gwe gyewaweera kadogo nti essasi likulamusa bulamusa, era naye yali akimanyi nti waliyo omuliro era osobola okufa, naye era yaguma omutima n'agenda. Waliwo bye nasoma naye era nga byali mu Yoweri Museveni, waliwo gye bayita Naakulabye Masaka. Abantu singa basobola okusoma ku kyali Naakulabye mu 1980 banditegedde lwaki Museveni abagambye nti muzannya na muliro. Waliwo Masaka yali ekibuye naye ndoza aliwo mu 1980, naye nga Museveni ebiseera ebyo yalinga minisita wa defense. Museveni bw'ajja wano ng'avudde mu nsiko sinaba kulabayo muntu, bantu bawano gwe bayagadde nga Kaguta baamwagala ne bayitawo n'atandika n'okukola ebikyamu nga bo bakuba ngalo. Nzijukira wano waliwo ekyaliwo kyali wano mu Buganda wano, Katikkiro yali Mulwanyamuli bwe yakulembera abataka nga bambadde amakanzu batwale ekiwandiiko ku Parliament omwalimu ebirowoozo byabwe. Bali mu makanzu baakuba bali embooko, ezimu zaakwata kolasi yali abalinaanye, naye abantu ne mpulira nga bagamba nti kyabasaanidde, ne batamanya nti kansa oli gwayogedde atandika mpola ku stage 1. Kati olwo kansa yali atandika ku stage 1 nga naye bano abalumwa kansa bo bakuba ngalo zaabwe tebamanyi nti ajja kutuuka ne ku stage kati waatuuse. Embeera eyo bwe yabeerawo twateekawo Uganda Young Democrats, twali bato nnyo bamuwanga abo ba Honorable Mpuuga Basegona, ffenna ne tugana naye ekintu kino kirina okulwanyisibwa ne tutandika. Ebiseera ebyo nga bwe bakukuba nga ne bwoga nti bakkubi, era olumu waliwo ka toilet kali awo ku Old Park awo, waliwo obutoilet buli awo bumpya nga mulyango kuyingira mu park awo. Kakati twali tuva eri ku ofiisi ya DP eruddewo okube ng'eri awo ku City House. naliwo nga tuyimba twagala lole twesaze obutishaati bwaffe obwayiwayidde bwe twali tuyiyiza naye nga buliko ekigambo DP. Walingangawo ekibiina nga bakiyita Yutoda. Baatukwata omugenzi kakati mujuzi ne batuggalira mu toilet omwo, naye toilet t-shirt n'empale ne bazitwala. Kati nga tuli muli ate obudirisa buli waggulu eri, kati olina okukwata n'obugalo buno olengejja ogamba abali ebweru nti banaye ndi muno. Naye bwe twavaamu baliwo awo ne batugamba mwe pankapanka temulina na byakukola mmwe, muyinza mutya okuzanyira ku gavumenti. Ebiseera ebyo nga tosobola kwogera kintu kyonna ku gavumenti ne bwe kiba kibi ng'okirabye nga baga nti bwe kiro kirina okuba. Kikyentegeeza nti abasawo abandi badde bajjanjaba kansa ng'ali ku stage 1 baamuleka n'akula. Kati bano abaana bagenza okujja abavubuka nga buli omu omusawo mukoowu muzibu, kati bagenda okwekalakasa nga bali bokka
bali bokka era singa walabye abaana babaddewo nga beekalakaasa ate nga batono kubanga abandi badde bayambako bonna bakoowa Besigye bonna bakoowa balika bagabana naffe tulwanye tukomyawo. Joyce kyagambye Joyce Honorable baagala nti singa bannayuganda baali baagala okuba okwekalakaasa by the way kiri mu mateeka bw'owulira nga tomatidde olina okwekalakaasa kiri mu mateeka ate article 3 yo nzibu na nnyo ekugamba nti bw'owulira yamenya constitution kozesa buli kyakulwanyisa nga n'emundu mweziri. Kakati ebikolwa ebimu ebikolebwa nga abantu beekalakaasa mu butuufu babimenya ssemateeka. Abantu mbalayo nga bakuba amasasi, abantu mbalayo nga bakulula ku koolaasi, babakoze buli kibi. Okutta omuntu wano mu Uganda kimenyera ddala amateeka nga ne ssemateeka mweri. So akati abaagala okwekalakaasa mbawagira beekalakaase. Naye okwekalakaasa kubeekalakaasaamu si kwekalakaasa okuli serious, tebanaba kubeera serious. Ffe ng'ababaka abakulembeze baabwe tubagamba nti tugende mu maaso paka buli muntu yenna lw'aneegatta ku kintu kye bagoba kubanga bagambye enguzi yebali obubi. Enguzi yebali obubi, abantu balidde enguzi. Ffenna wano abali wano ndowooza omu wano alabika yawagira enguzi kubanga ye muli w'enguzi namba wano tayinza mwongerako. Tubadde mu Parliament nga tuyisa ebintu ebyokukolako. Ebintu ebyo muganda wange Ssemujju mulaba nga akaayana nali siriiwo nze. Nga nina omulimu gw'okuggyawo obulimba buno. Onotinze ddalu? Nze ndi kyuma kyaba. Abadde bangamba nti nisajja balitalidde ne badde mukunda su. Tuli gundi li Ibra. Bikalamojja. Nemwewonyeza tatera. Aliko shofasho. Wewe yatabuka omwami. Family najika kuke. Nali ngaliyo juzwe yatusulamu virus. Nonya nti emikono nga ginebi wadhe noli bakite musaini nga tutambula igwanga Ayoni atajanga kunga mulamu. Anda busawa. Ye okuzisula bankonga mulamu. Abata miti Ezo yasanga Solomon yabbe namukwata ebitogi. You were thief. So maybe mbadde ndi ku nsonga abantu lwaki bagenze okwagala okwejja mu mbeera. Okusooka obuli bw'enguzi. Naye nina kyenjagala okugamba abatuwuliriza. Beetegereze nnyo, bawulirize nnyo, basome nnyo, batwale olutalo awatuufu wennyini. Sigamba nti eno gyabadde balutwala abaliyo bamalayika. Naye waliyo olutalo gye lulina okulaga awatuufu wennyini. Lwaki njogera bwenzi? Nti nina bye mufaananyaamu nze nange toyinza kudduka misinde ng'oyita ewange eminaana nolowooza nti nja kugoberera. Nsooka kubuuza olaga wa mutima gwange nendaba gy'olaga kubanga omuntu oyinza okugaka mugoberera nakokeri nakubuuza ogoba ki ngaye yabadde adduka bibi akolamu exercise kati gwogoberedde. Akati kirungi nosooka ne weetegereza. Medi mu budget mulimu ekintu ekinnume ennyo sente ze za classified. Kumpi buli kitongole ekya defense kizirina. Naye twebuuza ani azirinako amaanyi mu defense gye ziri, mu poliisi gye ziri, mu ISO gye ziri, mu ESO gye ziri, ne mu State House gye ziri. Sente teziba ntono, sente nnyingi. Kati sente ezo zibaako azirinako amaanyi. Eziri mu byobulimi agriculture. Naye waliyo classified. Simanyi. Kakati weesanga nti bw'ogattagatta sente ezo zonna ziyinza okuwera ne triliyoni ya siringi. Kati parliament, budget ya parliament yonna ng'ovudde kugula toilet paper okutuuka ku misaala gy'abantu abasingayo obunene teweza triliyoni ya sente. Weeba egiwezezza mulundi guno. It's 900 billion. Buli kimu kyonna ekikola mu parliament. Naye ate waliyo ebitongole kati ng'ezo bw'ozigatta ezo zonna zenjogedde ng'ate tetuzitunula namu ezo sente. Tetuzitunulamu. Bwe lumala oziyisa
omuntu omu n'azeetikka mu kakutiya n'agenda nazo tayogerwako tagambwako kati waliwo ekyabaddewo ekiruma ennyo Honorable Ssemujju twali wano naye ye yaleeta kyakulabirako kya Magwaya abalabi b'omupiira bonna bamanyi Magwaya wamaani bamanyi okwekuba obutimba bwe bakomyawo budget abantu ne bagala era ababaka baba bamaze kaakati nzijukira Honorable Ssemujju n'aga nti baneete mukyakyanca muyinza okukyakyanca owunugoola naye mmedi ekyali kye twali tutadde muli mu budget kyali kiyamba abantu ba bulijjo mwalimu kuzimba malwaliro kyetuwadde ssente mwalimu kugula ambulensi kyetuwadde ssente mwalimu okuzimba amasomero seed schools kyetuwadde ssente mwalimu okuzimba amagombolola ag'amagombolola ago ge baasalamu nga kati mapya nga kyetuwadde ssente kakati nga mulimu n'okutambuza amasannyalaze kakati zonna bazikola ki bazijjamu ezisinga ne ziweebwa roko kati nandibadde njagala okuwulira abatuuze nga we beekalakaasa nnyo n'okukirawo kubanga ssente yandibadde zze okubayamba ebaggiddwako kati kiba kitegeeza nti kye bandifunyemu tebagenda kukifuna naye oluusi petness kyeki petness oluusi abantu baffe batwala ate akatono kwegamba empuuta ne bagirekanga eri wali eyinaayina ne bajjawo akawongo oba kano kamukene ne bafiira ku mukene naye nkejje neneko naye kamukene nga kebafiirako so kyovuga nti mbagambye nti kyandibadde nga kirungi nnyo ne muwuliriza first abakulembeze bagamba ki abakulembeze webali tubaga teffe tetuli ki tubagamba bulijjo ne tujja no ku radio ya Ssaabasajja ne tubannyonnyola ne tulowooza nti bategedde kati ogenda okulaba nga empuuta ewugira wali bafiira ku mukene kati banne empuuta eri mugirekeddaani kati twandibadde mpulira abatuuze nga boogera ku kyali mu bajeti kubanga kyekibakwatako directly ekyo kyekibakwatako naye sinawulira yakyogerako bagamba palamenti bali enguzi kankubulire Medi kankubulire Medi okubakendezaako nkyagala naye kankubulire oluusi oteekaawo omuntu n'omugaa nti oke ndaba olina obusungu nyinyonyolaamu busungu bwo buli kuki nga tamanyi kubunnyonnyola naye ngaobusungu bwagala mutta bussa keganga alinga ente ennume ayagala kutta muntu naye nga bwemubuuza kiki ekikunyiizizza palamenti bali enguzi ginnyonnyole tulabe nga takyasobola kubanga abantu abamu bafuna obusungu nga tebabutegedde nawulidde nnyo ebigambo nga Bishop yagambye weetegereze ky'osoma ky'oyigiriza bw'oba tokitegedde tosobola kikola ki kakati naffe tuwulirize kubanga ffe tujja wano ne tutambula ne tugenda ne mu constituencies zaffe tunnyonnyola abantu baffe basobole okutegeera ne tunnyonnyola wano ku radio ya Beene bonna bataddeko bategeere ebimu tubinnyonnyola impliedly abantu basobole okukitegeerera munda mu mutima gwabwe nga bakitegedde kakati ogenda okulanga kyemunnyonnyodde si kye baliko njagala nkubuulire Medi bw'otunuulira ssente ezigenda mu State House okwata ne ku muntu mpitirivu ziri eyo nezirabirira abantu nga 6 ng'oba 10 zonna zigende era nze waliwo olenabuuza nenga nti zino ssente zigenda eno buli mwaka bazikolamu ki waliwo ekintu actually amaanyi nagajjako ono okukiyimirirako okukyogerako $100 million ezaali zigenda okutuyigiriza okunywa kaawa ntera nnyo okutuula kumpi ne Ssemujju kati nali nsoma mu ripooti nenkimulaga nanga kati yimirira ne tukyali bapyapyapya olina okubaako gwogumirako nenyimirira naye speaker nanga kati ate tuula wansi nga I'm reading from the report now I just sit down naye nga $100 million zakuyigiriza abalima emmwanyi ate okunywa emmwanyi kakati ate abakuyigiriza okunywa emmwanyi talinayo wadde omuti gw'emmwanyi n'olwekyo ebintu ebyo byenjogedde abantu nga bibanyiizizza ate gavumenti eriyakitinga bubi
Government should have capacity to explain. Eyina okunnyonnyola kubanga bano beekuba embooko ate be bawiba omusolo. Kakati waakiri sooka obannyonnyole nga tonnabasaawula ki migo sooka obannyonnyole bategeere lwaki kino kiri bwe kiti lwaki kiri bwe kiti. Naye gwe bw'ogamba nja kujjayo bujjambooko mbakube ojja bakuba bakuleme. Kankubulire tayimu etuuka Medi Munyera omumanyi Munyera omumanyi oba ensanafu ozimanyi ensanafu buuka butono naye oyinza okunyigako nga nnye ne zijja abiri n'onyigako nga bbiri ogenda okulanga gwodduse. Kakati bayinza okulowooza nti emmundu tayimu ejja kutuuka nga n'emmundu tekyasoboka. Nti alimawuti olweba eno kasita olaba nti buli kimu tekikyasoboka ng'okubya amasasi bajja buzzi olese tiyagasi tebakyawulira ng'omanya. Kakati alimawuti enonya omutima oba omwoyo wa Uganda. Olwo kansa atuuse ku stage 4 waliwo lwe bakugamba nti omulwadde takyawulira ddagala mutwale eka. Kiba kitegeeza bamulekedde alimawuti. Sebo kuba gavumenti Brandon watendekebwa kubuulira njiri nali bamuwona nnyo tandikira kubanga kulwa gavumenti kubanga nafukwako amafuta omaga amafuta tove tozuuka buzuukusi n'okwata evvanjiri oba Kurani simanyi oba Kurani babayiwako ki naye musoma so abakulu mbawulidde bulungi ate ensonga ezimu buli omu za ssemateeka abo bonna abeekalakaasa n'eddembe abalina naffe kyetwagamba nga bano abavubuka nti kiba kirungi Medi Parliament eyo ekuba eryo target era emabega ojjukira nti waliwo ebyaba atukirawo bomu nezibwatuka awo nga walinga Paraloni awo awaramu. Kakati gavumenti oba security agencies bateekwa okuba sure nti abaana bano bamusaayi muto ab'enkya abagenda okubeera ba president bagenda okutuula ano nga Medi bwotuddewo bali protected. Omuntu abaana intention zaabwe nnungi era twali aziwakanya kubanga even before waliwo abagwikirizaawo nga oba bakulembedde bakitiibwa kyani biki ebyo yasooka n'awaga byogere bulungi santi simanyi amanyi ga kizungu simanyi gano agatalanta yasooka nga baza okwekalakasa ku Honorable Sekikubo era baayitawo bwe baatuukayo ne bagamba muddeeyo mufune ekiwandiiko kyemunaleetera ki. Nze kino ekyokuwandiiko nti abaana bano badde bajja ne petition ekyo si kikulu bantuusa ne babagaide naye boolosezza obutali bumativu bwabwe. Naye kakati obuvunaanyizibwa bwa gavumenti nti mu baana abo musobola okubaamu the invisible. Mu politics bagamba trust no one and suspect everyone. Kakati invisible bwakuba bo mu baana abo nga bali tebasikwalinze ekifo bajja gamba gavumenti tekola. Era ekibi bano bonna bajja kwogera wano medayinza asemujanja nakubeesinga tanakutuka ati eno gavumenti kazijja nkunnyonnyola engeri gyettamu abantu. So kiri upon government okusecuringa baali babakolera ne route ennungi oba mujampa bulijjo abantu beekalakasa mugambye nabasemujju omukyalabangako beekalakasa oba yali kyaliiwe oba yali agenze Kyazanga ene Kyazanga eriyo TV nti president wano yakulembera okwekalakasa kwa corruption tewaliwo tekiri ku record yava ku Square n'atambula okwo kwali kuki nga naye ali kulaga obutali buki. Kakati gw'obonga nti omusajja ono talina mutima gulumirirwa nti akivumira ng'ate mwennyini yeekalakaasa awo mba sikutegeera gy'obeera. Then ekintu ekirala okwekalakaasa kulimu nako forms nyingi. So nze kyensaba bano abavubuka kubanga omulembe batugamba bwe baddayo ne batematema empenda bulungi baleete babawulirize naffe kubanga gwe mulimu gwa speaker. Nze wali naye sinaba kujja mu parliament naye nga ndaba nnyo abantu kubanga nali mbigoberera abaleeta petitions faana ebyaffe oluusi era ndowooza zino ze zaali zigenda okusooka. So abaana kifo tekibakubiriza omulanga nti bano bainvizi bano bassemujju abagala okutuggyako bayinza okwekweka omwo ffe ntulowooza abaana bali kujja ekizibu ne kibeerawo ate nabo bamanyi okwekalakaasa bakola batya nga Jews bwe baali ku byannema era eddoboozi bwe yatwalira the first citizen instruction neeta nti abantu bange musoke mugire ki tugende tukebere empapula gw'oliwo teyawa garanti nti temugende tinaye tusooka okwetegereza
erire eddembe era ffe tukuuma era lyokuwa omuntu okuwuliriza. Kakati abakulu bano obabuuziza ekya corruption baagala oba yabadde akikonakaawo. Omanyi ffe ababaka ba paalamenti tukola emirimu awo mu njawulo tutandikira mu lukiiko. Eri eyambuuza nti lwaki bagamba nti muli bali banguzi. Simanyi paalamenti ziri ezasookawo Honorable Sambyu ze baalimu tetwawuliranga ebyo. Nga twali tumanyi tubatambula naye ngaeto bana public concern. Naye lukati n'omuntu wansi owa bodaboda ewaffe anti kamalizaano owa bodaboda wange ekitanaabe ekyalo kye bayita kitanaabe eri ekaguma ebuwenge naye abamanyi nti ababaka balina travels n'omubuuza travel kyekiki. One, tutuuse tyabo information flow. Omanyi information is very powerful. Oyinza okuba nomedi n'okola statement emu ekibuga kyo nekikwata omuliro. So kakati information flow oluusi wesanga ani ayogerera ani ku mikutu gyaffe egya parliament. Abantu basobola okuyomba decently. Abamu ne bayitawo ne weewuunya n'ogamba ye naye ate bano babadde. So the information flow eri abagala okwerabisa eri ababaka ensonga wabaddewo omubaka bamuyita Odu. Nagamba yabadde akumba nga akubye ekikalo ne bamuyita omanyi tamanyi Luganda. So ebintu ebimu nti n'ababaka ba paalamenti bakimazeemu mbadde ndikuwulira mu committees gye tubeereeyo ekyo awo tutuuseewo tutya. Tulina ababaka abagenda mu agencies mu bitongole ebyakulu byebweru ebyakulu eno singa CBS agency ya government basobola gamba manyi media abasajja bakuli bubi oli kujja mu kakiiko bwoba oyagala obutafuna resistance labayo bwolaba mu committee enene nnyo ndowooza oyinza okubaka abaka nga nkaaga something kati abatera okutuula baba batono. Kaka ne tubanga twafuna ekibi ekisikire si kiwange eryo wa President Museveni gwagamba nti genda oli enguzi. Katutuusaawo nti bitandikira neno mu bukiiko bwaffe abantu ensonyi z'abagwamu. Abasajja mu makanisa nabo basolooza ensimbi. Oyo nagamba nti oba oyagala amafuta amangi siga kinene bwe kiti oyo yenna nguzi. So tutuuse one nti abantu abasinga tebalina mirimu. Tulina abantu ababeera awo ku parliamentary avenue awaabo basiba amataayi buli lunaku naye tebalina kye bakola naye nga tebazikuba eddagala bakayungirizi. Mwe nali sinaba kujja mu parliament nga Alhaji Kivejjenja akyali minister eryo gwe nasanga musoga munnange nagamba oyagala kugenda kula ate nga nawali ku checkpoint oba ku entrance ya secretary ya prime minister amumanyi era amugamba linda ku katono memalo engire nga ezo zonna nguzi awo wetutuuse naye nga ate abantu ekyo bakyekwasa ne bateeka government kubanga gwe medi boddayo ewammwe mu kyalo babukoma nsimbi yonna gy'ova nga Kampala egaanyi. Leero twakuyambye nti sente tuzikutwalidde ku kyalo ozisange ku muluka gwo naye abasigala wano abamu bajeregera government programs ate eri abantu abatalina bugumiikiriza ekireeta okulya nga bw'abaawo olunaku nga takozeeyo ddiiru ya $2,000,000 teyeebaka naye kati agenda zikola. Mulimu kiwano obuwa wali e Bungereza ng'okola paraawa ne bagamba awo eno $2 oba $5 oba 10 naye wano omuntu nga omutwe gumuluma ninaawo omubaka nabuuza okola kinti gweoba ajja kwebaka wano weebake tuli kuyitako. So embeera bwetuuka awo society yonna ekyankalana. Kakati ffe ne bwe mutudde eno naye ekisinga okunnumamu ekyo kiri kimu nti abantu bano bonna especially abantu baffe abali ku opposition balumu babaagala bajja gamba Museveni. Abantu bano bwe baba baweebwa emirimu abamu bajjaawo mu committees sirabangako yagamba nti yenze gundi kojja wange yeddira ati alina akakwate ku Museveni. Bano baana bakwatana abaana mu NSSF saawulirayo Munyankole wali abasoga abaganda abava eyo waggulu naye bano bagenda ne bakinafuya ne bakisharowinga ku level Museveni yabaddewo ekizibu. Era bw'obuuza omuntu kakati okulwanyisa enguzi tukole tutya nti tujje Museveni kakati ekintu ekibeerawo nga kitaayaaya just ne tutuuka ano etugira ki kakati bodda mu institution management palamenti ffe ze tuwulira naawe abantu bewali okyaza ngano bamuddu awulira twabawulira nga ne Kampala mpadde ku kyakula omugenzi Alhaji Hussein Kyanjo nga bw'ayimirira
bategera nti omubaka ayimiridde fe Busoga walingayo bandege bulamu Isaac Musumba nga twagala okugenda tubereko kumpi n'omubaka kubanga buli kimu kyali kyansa nze nabwiso namubuuzaako lumuntu wali mu parliament mwali mufuna ssente mmeka nangamba twaitufunaawe mu nga abiri awo bwezityo mpolampala naye nga baali bakola omulimu ne passion kati okutuuka awo nga bagamba nti wano oli ayagala addeere omuntu ajja kusanga Semu John ali kuvuga G-Wagon naye abadde mu parliament emyaka 21 bw'aba taziise tagenze mu nigi na tagenze mu mbaga tacontributinze ku zino national cause kubanga bano babituleka ne tubaandikira amabaluwa mpijjo n'oyo kitegeeza ye capacity ateekwa ogivuga naye tufunaana ababaka myezi 7 kubanga tulina ababaka nga bosobola okuyita nti leaders without titles n'omulaba ng'obulamu bwa ali mu high end ali cloud 9 so awo tutuuse obutali bugumiikiriza n'okwagala okulowooza nti njagala nziruka embeere kureti ya Semu John naye nga tomanyi background ye na biki byakola ne contribution gyatadde so ekyo kituusizaawo ne kyenina essuubi nti tujja kusobola kubanga tukutte kwabo balowooza ntakyebo reaction ya government weri ababaka bali mu kkomera bakwatibwa era bakyakwata nagambi wano okujjako balina amatu naye nga tebawulira mbagambi wano nti ffe kyetwayagala okukuuma kubanga gwe mulimu gwa government police ffe twaliprotectinga bano abannayuganda abato bebayinza okukola kutuusaako obuzibu ng'oli abeerimbiseemu government egananko bantu kwekalakasa mbadde neexample nkyamaani wange yekalakasa naye emitendera bano babaagala bali kutalaga Uganda era kati nva kulabo baligenda naffe Busoga bwe batuula principal bwe yatuula ne police ne bakkiriziganya eri eyamukutteko tebubulamu obu hiccups those are called professional hazards so government tetweyobola ddembe lya muntu kwekalakasa naye tulina ate obuvunaanyizibwa obakuuma kakati oba ojja okwekalakasa nti media oli kuva ewuwo wali kuzime road tubuulire oba obuulireko chairman tusobole okuteekerateekera amakubo g'oyitamu ate n'ekirala gavumenti nakyo kyegamba abantu bafaana wawulira chairman wange ng'ayogere bali abatunda nze ngula nnyo ebinyeebwa balinamuwonga akatala abakyala balina basket ebinyeebwa ebiriwonga kakati oba okwekalakasa kuyiseeyo katale kakatandika ssaawa 11 ebinyeebwa birinyeemu kabeji oyo mukyala wajja okusomesa ate omuntu yekalakasiza yenna tomubuulira bya ddembe abamu bakola bagitaking as an advantage ogamba leero kanfune kino so government reaction ya honorable Kintu Brandon abantu abekalakasa kkirizo bawale n'ensonga zaabwe of course era kyenkugambye bazitwalewa parliament babaganye bazitwalewa tewali abaganye bazitwalewa tewali parliament tewali muntu yenna yabaganye public is a public place bazitwalewa bazirete naye bawandike ekiwandiiko ku parliament bategeezeko ne police ebaguidinge bulungi batambule nga bali secure era tewali ajja bakwatako bwe baba tebalina ways nze nsobola okwofaringa pro bono service neweeyo nze ngende mbakwateko okusinga bano abali kuzanya akadingidi bano bali ku stage bali Brandon Joyce Meru aba mugambye nti abekalakasa badde n'ensonga zaabwe babaganye bazitwaliwa okwekalakasa kulimu ebintu bibiri bwabamagezi yawe bazitwala ensonga zaabwe bewule tebewulira mu gavumenti kalakasa nga tugamba ayagala kuleeta ekiwandiiko mu gavumenti oba mu palamenti naye osobola n'okwekalakasa nga tolina ekiwandiiko gweyagala kukiwa kubanga abekalakasa wali bakutte ebipande Anita must resign nembuuza ekyo kintu gyawo oba kijje wati gigijjeewo bo baba bakubulidde ku bye baagala n'olwekyo nze sisuubira nti abekalakasa baadde balina ekiwandiiko kye baleeta mu palamenti ensonga baziwaani buli yabadde gwe baagala azitegeere yazitegedde nze naye kasokoso nga bagoba abantu ku ttaka bwe ntuukayo n'ensanga ebiseera ebyo bakyamani babeeranga beenaalemu nnyo nga bagamba baagala Kayihura gye Kayihura mmanyi naye yaliwo baagala ani nembaga nti temubako gwe muyita abantu bonna be mulaba mu Kampala emmere gye bali eyita kireka mukeere ku nkya mugende mugalewo kuba eriyita ekireka
era ne mbakolamu ttiimu 4 emu nokakasa nti tewali agenda kufuluma kyalo kulo nakufuna tunakwekalakasiza wamu naye okwekalakasa kulinganga kusoma muteekwa okuteekawo ne baprefect bakakasa nti buli omu ayekalakasa ate kukuba yekalakasiza bw'osanga Brandon nga yeebuzaabuza obujjukira okwekalakasa okwokutunda pamba wano abaganda bagala kwesunsulira pamba nezibaasi tikukuba tibazikiriza kutambula yeemu ku bye tukyabulamu wano abalembakeerumu twekalakasa twasooka kunona bali mu lecture abasoma babuuza mani yabakkiriza okusoma nga okukalakasa kwa lwaleero netubafulumya netugalawo library buli kimu buli omu naasobola okwetabamu katono kyabulamu katono nemulumba palecture netulumba buli omu tugaa nti kati buli omu olina okufuluma olina okwetabamu kino kikwatako era abyekalakasa kyenjagala obaga nti olumusaba okwekalakasa mulina okukakasa nti buli omu yeetabyemu so kakati obubaka bw'oba weekalakasa oyinza okuba nga olina ekiwandiiko oba ng'oyagala bakuuli ekasokosi twagenda okumala kayihura yajja tebamuyise bamuga nti ekiri eyo nga Guse Kaweesa omugenzi yasooka mba ndi awo nga ne Museveni yagguse ekasokoso yabyatukayo nga gamubeerewo ntemuvaawo omanyi Museveni abantu bangi tebamumanyi nze maze emyaka 20 okyanga nfuluma make 1998 kati emyaka 26 mpandiika mawulire niwembedde mu palamenti wano nkyagagoberera Museveni bw'omusanga Medi ne bagamba nti yekalakasa aba ku State Square bw'abakkirira Kampala Road munoonyeze bwayise engadduka nnyo abatadduse gayanguwa aba alimbanga byayagala biri eri kakati wano Brandon abakamulaba bamusanga yekalakasa yabalooza nti yekalakasa yamula ku State Square agambye yamula ku State Square nakati yavudde era n'agamba nti singa bategese kwekalakasa kwa corruption nange naaliyetabyemu kubanga Museveni kati ayagala essaawa zino bateekewo ekifaananyi Brandon yakugambye Museveni yekalakasaako nze maze okuva 1998 nga ngoberera Museveni ne mutegeera kati Brandon bitamutegeera yakamulaba bw'asanga gyemu essaati aganduza Museveni kati agenda kudduka nibaba agenda kwota musana kati kijja kumutwala akaseera okumuyiga teri ategeera Museveni n'asigala naye kujja nga mufere teri amutegeera n'asigala naye kati egaana namusanganga wano ku East African Building okunena Bank of Uganda basoma bonna okuva ekyamate era yatunyumizanga Museveni we yabbanga amata nga bali ku ssomero kati egaya naga nti ebimu ku bimuluma ennyo kwe kubanga Museveni Luganda luzungu kwayita okufuulinga kachogere naga Museveni nambuzaabuza emyaka gye maze naye nga sitegera kyaliko yagamba ebimu ku bimuluma twambuza nti ki ekisinga okukuluma nagamba was to believing kati awo akategaya abamuntu Besigye Mathiliki Kayire buli amanyi Museveni talina gwali naye buli amanyi nga muvaako buli amanyi naye kati bana batamanyi agenti yali yekalakasi yali yekalakasa kufuna result ki bwe yamaliza n'akola atya waliwo wali Medi wogambye nti abeekalakasi bagendewa obulumi bwabwe buwani obutwalewa ekirungi era abeekalakasa n'obuvumu okwekalakasa ne tuwera bangi omulundi gumu ekibuuzo ensonga z'abavubuka bazitwalewa wonna anti kyenno kyekugamba bwe tubeera abangi wuliriza zijja kutuuka ekintu ky'okumubilizinga obuteekolamu bukundi nti kakati bano bebeekalakasa bokka naye okwagazisa buli munnayuganda okwekalakasa kuno ba waliwo abantu abamu abagamba nti kino kyaffe gundi takiriimu kino kyaffe gundi takiriimu kasita mutandika ebyo nti ono takiriimu ono tawagira kulwanyisa nguzi then obeera oyawudde mu bantu ekigendererwa ekinene obeera okitta buli muntu mwagazise olutalo luno buli muntu alwegattemu lujja kuwangulwa sikugamba nga waweereza message bamita Saalongo Kidongo ku Soya angambe nkutumire buli abadde ampereza message nga bwesigamba waweereza endala obubaka butuuse kati Medi waliwo omuntu eyanyizizaamu
kubanga yamobilizinga abavubuka bagende ku kkubo nenzija wano ku radio nemwegayirira nemuga nti kale jangu obakulembere kuba gwolina jeno natumye abantu bange banoonyeza oba jeno wali ku City Square jeno teyalabiseeko kubanga yagamba abavubuka kati buno budde bwammwe mujje tukole buli kimu nagenza okulaba nga jeno simulaba kati jeno yo yanyiizizaamu kwe kutwala abaana ku kkubo ate ye naabula kati ate nga jeno kuba jeno mmanyi tabeera mutiitiizi kati teyanditulaze butiitiizi yandibadde jeno tafiire yasoose ku kkubo nakwata ne placard naye ng'alina bwatugamba alizayininge ebintu ebifaanana ng'ebintu byokka tugenda mu maaso James Kakozi akugambye bano abekalakasa bagamba nti palamenti bali banguzi aje bagala okutwala ekiwandiiko lwaki bakiwala wa IGG Kakoza James bo baddembe okukitwala Kakoza mutegedde baddembe okukitwala we baagala baba baagala kukitwala ku palamenti ate ku palamenti ye watuufu lwa nsonga ababaka bonna abali mu palamenti bonna tebali implicated kati nzani yali anjogeddeko nti kinabadde njagala kimu sipiika agambe negundi anti wulire kati kyenziramu bali aboogeddwako nti balidde enguzi nga babaka ba palamenti wekinaaba kikakasiddwa kati ate abakulembeze ba palamenti kye bandikoze bandigee nti waliwo ababaka batawugerwangako muyimirire wali ku madaala mulinde abantu babawe ekiwandiiko naye kati bw'obagoba obugobi emmemu oba ogizizaayo n'ebizibu tewaliwo nsonga lwaki bakitwala wa IGG nga ffe bebalonda kimukwatako naye ffe bebalonda tuli awo kumpi ne IGG kakati bajje we tuli batuwe ekintu kyangu nnyo ne wa IGG buli munnayuganda ayina office ekola ku nsonga z'abannayuganda aweebwa obuvunaanyizibwa zikolako so ne wa IGG era balina eddembe okutwalayo okwemulugunyakugamba lumu agamba abantu be bagende wa IGG nedda baddembe nabo okugende wa IGG naye nze bwe bannonda tebansindika wa IGG nze bansindika mu palamenti kati bwe mba nga nsindikiddwa mu palamenti nga balina ensonga zaabwe bamanyi bajja kunsangayo kati wabeerawo nsonga lwaki tebaleeta kiwandiiko kyabwe poliisi netabakugira ne bakimpa wali ku madaala nze nenkyanjulira palamenti tweyanze abali b'enguzi baatwalibwa lumu eruzira abateeberezebwa baatwalibwa eruzira ne bana bagirwanyisa abalwanyisa nabo babatutewa eruzira ne basinkanayo abalwanyisa beba bana abatagiwagira nabagirwanyisa abakadde mu kwekalakaasa baali basinkana ate bali abali eruzira abateeberezebwa ne bana bagirwanyisa bonna andi akati mu media eruzira twali tuli awo ng'ate ab'enganda z'abana bakwatiddwa jjo baagala okuwa enguzi babate ani yabalabye ekintu ekyo mwakikakasa obutonotono omanyi nnyo okunyigirizibwa ebintu biba bingi ku kino kitubaddeko so kulwa gavumenti kulwa gavumenti agakuzamu abannayuganda amaanyi nti enguzi tulwanya ate gwe bagambanga nti above naawe bonna ng'oli munnayuganda mu kifo ky'olimu oba oli kaawo oba oli kaada oba oli ki kasita onaaba nga okwatiddwa tuteekwa okuba nekkomo nga bwe twalwanisa kkonyi nene enguzi tujja girwanisa tusobole ogijjawo yabasoma etteeka article 25 naye sinirabidde okugamba naye tukigale akati embeera gyetulimu eno mutinya engeri tutuseewo tuddawa wefuwali eriki olina kalipo oyogedde kekambe kansooke nako nti abali b'enguzi abasuubira okuba abali b'enguzi baba tutte eruzira n'abagirwanyisa nabo ne babatwala eruzira naye n'olaba baganda baabano abalwanyisa banoonya ate abantu babawe enguzi bate bano tuli ku biki ebyo kakati enguzi medi ndowooza onalowose mugi yagiyise kansa se kansa ekizibu nti ekuze nnyo
ekiyitiridde akati abasawo abagenda okugijanjaba yeffe abaliwo kati tulabe enguzi egwawo etya kasitota systems ne ziggwawo oba systems enkola kasitebera ng'evuddewo ekiddako nguzi singa wabeera nga enkola erina okukolebwa etambula bulungi enguzi eggwawo yokka kankuwa ekyokulabirako nga bw'ogenda ku poliisi ng'olina kyoyagala nga poliisi ekikola n'ovaawo ate enguzi oba onoogiweeraki naye kati bw'ogenda ku poliisi eyo nga tonnawaayo baba tebaagala nakukolako waliwo ripooti eyakolebwa ne baga nti obuli bw'enguzi obuli mu judiciary mbu n'ekyennyanja kikuba amazzi nga kibulabyeko kugamba essanyu kiribeerako nti bali balya bulungi kakati eyo ripooti ekulaga bulazi nti obuli bw'enguzi bufembekedde mu Uganda wonna abapoliisi abali ku luguudo oli bw'aba agenda okuteeka emmotoka ku kkubo mu nsawo asookamu zaawa trafiki wakuwanguzi okuyita ku kkubo n'ebitongole ebirala kati ensi yafuuka yanguzi yo yennyini n'olwekyo kyetaaga abakulembeze ab'omuzinzi abapya abamanyi ekyokukola yeffe era kati abantu kyembagamba kyekyo kyennyini bakiwulire nti mugyeeyo ekikolo kiri kyonna kyonna mukisuule ebweru muteekewo ekikolo ekipya Saulo yafuuka Pawulo naye tebakyasobola kufuuka Pawulo baafa kwansa abali bubi kati twetaaga ne tufuna bufunyi bantu bapya abantu bapya bwe banaafunika ensi ejja kutereera. Mama Mitiana Medi njagala kwebaza wa programu eno nze njagala kumaliriza nga nkubiriza bannankyukakyuka bonna buli munnayuganda yenna ayagala enkyukakyuka tukole ekintu kimu tuwuliziganye buli munnayuganda ayagala enkyukakyuka okuneneŋŋana kuno okw'entalo entonotono tukuveeko tubeere ne common agenda ffenna ku kiki twagala bye twagala mu Uganda empya tubitunuulire eddoboozi eryawamu tubitunuulirire wamu tusobole okubirwanako ffenna tutuule wamu tukakase nti kyetwagala mu Uganda empya kyekino ekyo kyennyini kyetuba tuluubirira okusinga okudda mu butale obutonotono kubanga n'omulabe ayinza okuba ng'ebigendererwa bye byakutusaasaanya yasobole okuyisaawo ebibye ng'ono gw'abadde ayogerako jjeno yakunga abavubuka ayinza n'okuba yali abakunga nga bwe mwakolanga mu nsiko nga mukunga abantu okujja nga mulina ebigendererwa ebirala ng'ayinza n'okuba abakunga bajje babakwate okitegedde okitegedde kakati mwalina ebigendererwa ebyammwe kakati nejja n'okulabindotafiire ayinza okuba kati n'olwekyo abantu batyo tubeegendereze cause problems to attain peace. Tewali peace yamu kubanga gye tuli olaba w'emirembe n'abali bagamba be bakootulo be bakira ku njala. CBS FM.